program gy'oli mukulaba muntu wabantu nkwebaza mukwano akadde kw'okyampadde era nkebaliza ddala tulina Omusumba Franklin Mondo Mugisha katundu kafaako okunaku kitundu kino ekisooka tuwumudde tuli mu lutalo wamma olw'abakyala ate Musumba oyina ebintu byoyogera ebitali tubaseemu kitiibwa nti sokoleke Musumba oyina ebintu byoyogera obubi wano abaana b'abanno bagamba simanyi abawala abalungi abasireyinga simanyi bigaali byabayiga oyita otya biga byabagaali simanyi biki mukazi yena agenda kusireeyinga era waliwo natuka nenga Musumba yalina abaana abawala nina ate owanise osekerera abenkenku karakita eyo y'abaana bali abatambula bati buli musajja akwebakako buli musajja akumanyi bona ekyalo kyona kikwebaseeko osula mu mabbaala what kind of a girl are you omukazi yenna omutuufu atakwanga mukazi mugumivu ye wa respect ani agambye nti okwambala obwereere kyova nisikiriza abantu omukyaki waffe kwambala obwereere ewo waliwo amateeka nti olugoye lulina kuba ku maviivi obuntu buno bumpi tebuliyo tetusobola kubanga tulaga kifaananyi ekyensi n'eri Katonda bwekujanga obulokole bwakyuka naye nti obulokole bwemmanyi obutakwanga ni respectable nga muyonjo ng'omuwala babasekamu otunula kutunyo nawe n'otwegombako ng'omukakamu nga mugumiikiriza naye basanga bona bali okubamba ku omuwala oli mu entertainment industry naye ng'oli awo naye nze nabagamba nti biri mukazi yena yeyambula agenda laba Desire Luzinda ali luddawa kati waliwo n'omulala yeyambudde oyo naye agenze mu industry okujjako nga amaze okwenenya naye agamalala gaalimu ago gatambuliramu tasobola kuyenda anywhere ng'olina ebituli tuddeyo ku Monaco naye wagambye awo Musumba ye yali asasula requirements Musumba wali omusisinkanye wa tewatubulidde gye wali omusisinkanye yali aze kola ki yatusanga tuli bakadogo babiri nze n'oyo Mugabe John kati captain atuula tubuulire nje tulokoka kati nze ate okuloka kwali kuzibu nnyo najja nga nziza okulaba ekiwala kyebayita Fiona Mukasa kiwala kya Wamala kyali kitonga kyeru mu myaka egyo nkubamu akafaananyi olina okuba walinga 12 13 naye 16 awo ndowooza awo mu myaka egyo obwongo bwo nga bugambye kangene nkikwana nga nkira nga nkyegomba naye ntuuka wali neesaba nga nnanga keyboard nkwata mu keyboard wet puli efulumya amaloboozi sigiraako bulabu wange ofuna essanyu abayimba oluyimba sigenda kulera wetujja ewa Yesu atunaza kebibi okajukira akayimba ako ate namwe nalimba muna nakangamu bwetu maso ne badda ningamba bano beritaya kujoyidinga nesinkanako eri first husband wa Fiona Mukasa bamita Mwai Mukasa yali muyayayi bwatu nkuba bikonde kataliranda ne bambe Mwai Mukasa aba Pastor Mukasa Godfrey kubana nali munango luyayayi nali sitede nnyo nali mwana wa site okitegeera ate nga nawe nonkoonako okitegeera nampitayo mpitayo kati n'ogamba olw'okuba baawe ali mu mbeera bweziti mu biseera by'ebiri nga nange bino twali tugenda kugatta nnyo nga ni mukubi wa sadda kati olumba keyboard ogituulako sadda lyange olunaku lwokubiri nomba ngamba ono gaalo naye bamumpaamu dakika 3 kiba kimaze mutabira njogera naye mwogereza taddayo Kampala ono musigaza kusimanyi nti ngina mukulokoka kati Mukasa ngamba tofaayo tusula wa Dr. Teberondwa bamanyi waliyo UPC ebishumi ebiseera ebyo bamanyi Dr. Teberondwa yetusula wali amakanga pasakanya gyasula kati nga tugenda kati ntuukayo Mukasa ngamba kati kyekiwala jakifuna jakikupangira naye n'okujja Kampala kati by that time olwo bikosta byatambulanga okuva Embalala kudda Kampala nga watenga ojja nga mwalimu ne road blocks by that time mwalimu ne road toll ebiseera ebyo akati mugamba kati nzijadde yampa transport batulekawo Makeke ku barracks angamba naye nkuwadde transport pasakanya yampa transport ono omwami Omusumba yafamutanga eridadi muli edadi kati edadi naye nga Mukasa nga ngamba yakubanga enanga agamba bonojeka tujja kuwa ekiwala naye biyambuza ngayagala kino kiwala kino ate ekiwala Fiona Mukasa naye nga muntu muzibu nnyo nga naye asebo ankwata amateeka abagamba nkwagala naye ojja kujja Kampala ojja kuloka yaloza sijja kutuuka wa Kampala lwali yanganzize
ojiridde kiwala nzigiridde kiwala nkizaayo mbalala mu barakisi naye nga muwala ekyowera muwala kiwali owera byakweyiya naawe kati wali omanye ebiwala biryaki byakweyiya nga segirinya oyize kawempe wali omanye ebiwala biryaki Mr. Update ansanyusa sina muntu gwe mpagira nga Mr. Update era njaga Mr. Update ayitemu segirinya ntuuka wano otuuka e Kampala manitse bikibali kuva wadimini bakimpadde Pastor Kanya introducing wa Mugezi Barakira Minister of Defense by that time anyambye bankoledde ku mpapula muzo kunkolera ku mpapula at that time empapula ezaaki ezokuva mu magi okay papula bazo kukola ku mpapula bivaamu ntali ku bulamu bwa civilian bulamu bwa bulijjo ekiwala bwe wajja n'okisinkana e Kampala kyo kyagamba ki enjiri gye nasanga yali nzibu nnyo yali yakulokoka ndaba byamagero ndaba Katonda ndaba ebintu byennyini nga biriyo pasakanja sipeera balema ne bawona ndaba baze balaba pasakanja n'atubuulira enjiri n'agamba nti ekikwata wano yaga nti sitaani abeera wano sigenda kukyerabira era bwebuuza sisita bayibuli giteeke wano kati osiire sisita nga weewetamu n'okola boti bayibuli wano noteeka wano bayibuli kati nga nze manyi sitaani ali wano lwako lumu nagamba Omusumba omu bamuyita Apollo muganda wa Pastor Kayanja lwaki tufuna akambe omuntu bafuna akambe n'asalako akantu ke sitaani n'agendera ddala n'atadda nedda tusulwana bwe tutyo tuli ba mwoyo titukola kati nga bambe misi bitegeera kubitegeera naye nga nali wiri nkusalako akantu kange kagende sitaani avuye ate onde sitaani wali wamutestingako nga ndaba sitaani mungi nnyo naye kati weewala atya obutafunyisa bakyala mbuto ebiseera ebyo ate kati netuukawo emyaka gyaggwawo nanyingidde obulokole mbulidde mu Yesu olwo Yesu kyakola nno tojja ng'oli mwenzi n'akukyusa timing ekyuka Pastor Kanya atandise kati ndi mu kanisa I've done all those kind of things ngenda okumaliriza nga Pastor Kayanja nfuusa obuwulizi wanjiri tugenze mu crusade nze nsabira abantu nze mbatiza abantu olwo Fiona yafuuka mukwano gwo Fiona nga nabiri sikyabiri nako sagala nakola sitaani Fiona muvuddeko ndifuuka kyali era Fiona nga ndeetera ku mmere okyali no muwala yali kulwange sometime kati bano babadde bo bewaleka eno abo sikajukesa bikwatako kati teri yajja n'alondoola bwajale Mugabe yajja n'alondoola naye oyo naye nga bamuzizaayo n'addayo naye 1994 mfuna call kubanga Fund Fred Wijema twali naye kati ono Fund Kainamula n'angamba nti tuge tulume Rwanda that very night bajja ne banjima mu Jeep 110 n'eŋŋaana bagamba nembagamba kati mbivuddeko njagala bya ddiini nga kyuni yakyuka endowooza yakyuka tuli mu Yesu tumugoba mizimu ndaba America filimu yange yasooka gye nasooka okulaba eya inspiring ya gundi ya Rambo John Rambo tumanyi kyambaako yagenda nakuba amasasi nakuba amazi nenziruka siranga TV naye kuba enduulu neŋŋamba dduuyo ali mulimu ne bankomyawo netunula nenziruka ng'atudde John Rambo nebaŋŋamba ezo zita firimu abasajja bafiira ddala sije muzungu atte abantu mutunula tulina okulwanira eggwanga ajja kujja mu Uganda ndidda eyo firimu ebingi byasekawo saagala nakubuulira emboozi ya Musumba tegenda kuggwa naye nsaba olunaku olwaliro tugifundikire wano mu kitundu kyaffe ekyokubiri njagala atubuulire gwali mwaka gwa 2017-2018 wavaayo omukyala neyeesowolayo ye yali nayigaga Sara sikyajjukira bulungi naye anayongera obitugamba omukyala ono n'amulumiriza nti munnange yanzaalamu omwana naye tamulabirira Musumba n'akwata wansi ne waggulu sikumanyi byaggwa bitya kyekyabaawo omanyi abamu eyo mubyogera mbwabadde eri ebbali ne beemaliriza n'atandika omuwa obuyambi Musumba abyegaanira wano mu lujjudde ye bannange ebyannantaba bye natandise nabyo lwaki ye mukyala gwagamba nti singa ati yali mufumbo gwe yandibadde naye n'ensonga endala nnyingi ng'ebimu ku bino byenkulozaako inakyo sensi ngamba basajja nti omukazi wakuleeta akamirimu abayimbi mu abeegaana abaana dduka mangu ebintu mu processing mugere mu kkooti
Twalo 15 mu mwezi bikubula. Naye nno Omusumba oli mukuwabya. Nidamba buli abantu mwete mwagala realistic timwagala realistic. Mwabakazi mugwemo obusiru n'obumenke. Mudwemo obusiru n'obumenke. Nze Ssanyu Robbinah Mweruka Katonda w'ekisaako kuume tunaddamu Sande.